Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nkulamusizza Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyandikibwa kyaffe ekya leero kivudde mu kitabo kya Yakobo essuula 1 olunya olwokutaano. Kigamba nti naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuka. Abaagalwa, emirundi mingi tuweebuuka mu magezi. Ekyamazima ebintu bingi tubigezaako ne bigaana, naye batono abadduka eri Katonda okubawa amagezi. Naye Bayibuli egamba nti bw'oba weebuse mu magezi ng'ogezezaako byonna ne bigaana, genda eri Mukama, amagezi agalina yaliwo nga last resort, byonna nga bigaanye, tugende gy'ali, mwesigwa era agenda kugatuwa. Nsaba Mukama abampeera omukisa. Amannya gange yenze Omwami Tazuba Bernard. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nateera muganda wange mwannyinaze njagala okukulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mmwebaza olw'okuba atusobozesezza okulaba ekitangaala eky'olunaku olujja. Kibadde kisa kye na kwagala kwe eri ffe aboonoonyi okuba nti tukyali balamu. Gwe togezaako n'omulundi n'ogumu, gwe muganda wange mwannyinaze antunuulira n'olowooza nti oli muliraanwawo, oli mukwano gwo abadde mwonoonyi nnyo okukira ggwe, kyavudde afa. Naye kisa kino okwagala nti ffe tetumalibwawo kukungubaga bw'agamba sula 3. Kale gwe mukisa gwe tuweereddwa, Mukama atuyambe omukisa guno gwe tuweereddwa tugukozese nga tumunoonya, nga tumusembeza mu bulamu bwe. Era kyenvudde nkwebaza olw'okuba omukisa gw'okubeera omulamu toguzanyiddeemu. Okkiriza nti buli lunaku otandike olunaku olw'emirimu gyo ng'otandikira ku bigere bya Yesu awali ensulo ey'enkya, amazzi ago amawoomu okuva mu kigambo kye. Webale nnyo. Naye kye njagala okukusaba enkyene eya leero, tegeeza ku muliraanwawo, mukwano gwo, bigabaneko n'abalala. Obulokozi tulina bugabana n'abalala. Lwaki weeyagaliza ebirungi wekka? N'ekirungi kino nkusaba nga gwakizudde kigabane n'omulala. Amannya agange nze Ziwa Elia, omuweereza mu Seventh Day Adventist Church ey'e Makerere Adventist Center, awo opposite LDC wensiŋŋaanibwa buli sabbiiti. Njagala okwebaza osazeewo okubeera nange enkyene ya leero, era nga tunaba kuyingira butereevu kyakuyiga kyaffe, nja kukusaba ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti akabookisi ka Rubiki. Akabookisi kaani? Ka Rubiki. Katusabe.
Mukama mulungi ow'ekisa, njagala okwebaza era nkwebaza nti ompadde omukisa okubeera omulamu ne muganda wange mwannyinaze atudde ebuuyi buli. Tubeerayo Mukama nti ekiseera kino ekitono kye tugenda okubeera ffenna katubeereko kye twetwalira okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu, bitunyweze mu kukkiriza ate bituyambe mu ntalo zaffe n'omulabe Sitaani olwo tusobole omuwangula. Nsaba okujjuzibwa kw'Omwoyo Omutukuvu ajje gyaffe koma ku bumwa bwange nsobole okwogera ebyo gwe byompadde ebinaatuzimba ffenna wamu. Okwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Akabokisi ka Rubiki, ojja kumbuuza akabokisi ka Rubiki ate ke kaluwaako. Akabokisi ka Rubiki akabokisi ka langi eya kaniki oba bbulu, langi eya nawandagala ye guliini, langi eya kyenvu ne langi emmyufu. Ezo njogedde mmeka? Ziri langi nnya. Langi eya kaniki, langi eya kiragala, langi eya kyenvu ne langi emmyufu. Ziri langi mmeka? Nnya. Kati akabokisi ako kenkanankana buli luuyi. Bw'oba wali okalabyeko abantu mu Uganda lyayo nga tunakola zino video game n'amasimu kwe tuzanyirazanyira obuntu, ng'omuntu afuna akantu kano n'omulaba ng'ali awo atudde bw'anyoolanyola alabe nga langi zikola ki? Zifaanagana buli luuyi. Naye nali nkagezezzaako ekinene kye nali nkozeeko kwe kubeera nti langi oba ya bbulu yeri ku sayidi eno, sayidi endala nga zonna nkyankalamu. Akabokisi ako kaayiyizibwa omuvubuka eyayitibwanga Rubiki mu mwaka ogwa 1974. Mu mwaka 1974 Rubiki we yayiza akantu kano. Omuvubuka ono yali yasoma ebyokuwunda n'okukola ki? N'okukuba pulaani. Era kitaawe yali ki? Yali yinginiya. Akantu kano kigenda okuyingira emyaka egy'ekinaana 1980 n'okugenda mu maaso nga kakyase era kafuuse kattunzi miliyoni na miliyoni, bikumi bya miliyoni bye byali bitundiddwa ebyakantu kano. Naye nno njagala okutegeeza nti okupanga akabokisi kano nkayise kabokisi kubanga era kafaanana akabokisi omulala oyinza omusinga nga katadde ku mukuufu ku mpale, naye nga okugezaako okupanga akantu ako nti konna langi eno wabeerayo ya kyenvu, eno myufu, eno ya kaniki bulu, eno waliyo eya kiragala, ng'olina okukapanga mu mpanga eziwera. Njagala okwata ekkalaamu eziwera omuwendo bwe guti, wandiika 43 ogigobereze ne 0 wazindaba 18. Yengeri y'okupangamu akabokisi ako langi ezo zisobole okukola ki? Okutuukirira. Ekyo si kintu kyangu, kakunizo akatali kangu kukola ki? Kutuukako oba kutuukiriza. Kiki gwe kyolina ekisoomooza ky'omanyi nti ne bwe ngezaako emirundi emeka ekyo kyagaana, kyakola ki? Kyannema, kyagaana, kyalema. Ekyo nze nakiggyako ki? Nakivaako ng'embwa bwe yava ku ki? Ku nseko. Embwa bw'eba eseka olwo eba ekuluma. Embwa yakola ki? Wabivaawo muli mutima wo gaana, bivaako ng'embwa bwe yava ku ki? Ku nseko. Kale n'akagundi kano naye mu myaka egy'e1920 nga gyakayingira, abavubuka abagezigezi, abavubuka ababazi bakafulu mu kubala ne mu kukola kye bayita computer program, oba engeri essimu eyo erina engeri abantu gye bayiiya engeri gyekolamu emirimu gyayo ne computer bweri. Ne bayiiya ne batwala akantu kano katujooze nnyo, toyinza kubanga okukwata 43 ennukuta enamba 43 n'ogattako 0 18 okusobola okufuna engeri gy'osobola okukapangamu.
kale bwe baatula wansi ne bayiyayiya ne bafuna engeri y'okukapangamu nga okusobola okufuna engeri gy'okapangamu ez'enjawulo entono ennyo ze 20. Kale nno mu kupanga akantu ako bw'oyiga engeri z'okukapangamu akantu ako n'okategeera engeri y'okukapangamu kuba kumenya kukola ki kuzannya n'akwagala oba kumenya mu jjenje ekkalu. Naye nze mbagambye kannema ne bw'okampa ku ssaawa eno simanyi bwe nnyinza kukakola ki kapanga. Kazibu. Kale nno naawe oba olinayo ekizibu era waliwo abalowooza nti n'ebigambo by'obulokozi si byangu bizibu kuliko okugirako kino ne kugira ate tokola kino ate tokola kiri. Naye obulokozi abamu balowooza nti buzibu ddala, naye ebigambo by'obulokozi amazima gali nti ebigambo by'obulokozi teribangako buzibu. Obulokozi nga bwe bwali nga Yesu Kristo obanga Adamu ne Kaawa boonoonye, era obulokozi obwo engeri gye tubufunamu ekyali yeemu. Obulokozi mu biseera by'abatume, obulokozi abantu babufunanga mu ngeri yeemu, gwe nange gye tubukola ki gye tubufunamu. Lwakuba abantu abamu obutategeera bulokozi bwa Yesu Kristo nti bwabuwa bagenda bateekako buki obw'ebindu. Ojja kumbuuza obw'ebindu kyeki, naye kitegeere nti waliwo amayuuni ag'oku lukalu. Amayuuni ago ag'oku lukalu ge bayita buki obw'ebindu. Nti kibeera ekikolo bwe kiti bwe kijja mu ttaka kigenda kibeerako obuki obuntuntu. Kale obulokozi bwa ngeri emu, naye abantu bagenda bateekako ki obw'ebindu. Bw'ogenda mu Bikolwa by'Abatume essula 16 olunyiriri lwa 31, omusajja ono emabega kaawo namwogeddeko ennaku nga 2-3 emabega namwogeddeko. Yali akuuma ekkomera ly'e Filipi. Bwafuna musisi bw'ayita n'alowooza nti abasajja bano batolose era waakufa, nga yeewaddeyo yeetugge omwambe afe. Bano kwe kumutegeeza nti tewetta, tukyali balamu weetuli. Kyava agamba nti bano abantu baaki banjawulo. Kyava babuuza nnyinza kukola ntya? Olunyiriri lwa 3 kagye mba ntandikira. Bikolwa by'Abatume essula 16 olunyiriri lwa 3 abuuza n'afuluma ebweru n'agamba nti bassebo kiŋŋwanidde kukola ntya okulokolebwa? Muganda wange oba tolina kwetwalira bulokozi Yesu Kristo ng'omulokozi wo, nga olwaliro ngenda kukuwa ekyokuddamu. Obulokozi tubufuna tutya? Obulokozi kye kisooka bwabuwa. Bamuddamu bwe bati ne bamugamba nti kkiriza Mukama waffe Yesu onoolokoka gwe n'ennyumba yo. Obulokozi tubufuna tutya? Kkiriza Mukama waffe Yesu onoolokoka gwe n'ennyumba yo. Tekuliiko kirala kyonna kikoze eki kyongereddwako. Era njagala okutegeeza emyaka 2000 egiyiseewo bukyanga Kristo alinnya mu ggulu oba afiira ku musalaba, obulokozi tukyabufuna mu ngeri y'emu. Kukkiriza Yesu Kristo n'olyoka okola ki? N'olyoka olokolebwa n'abo ab'omuki? Ab'omu nnyumba yo. Naye obuzibu obujjira kwe muntu okulowooza nti bwe mba nga ndokose sirina kye ŋŋwanidde kukola. Obwo otandise okugalabanja obulokozi. Bwe nkugamba nti ekintu nkikuwadde kyabuwa ate tokikola ki? Tokigalabanja. Tokikola ki? Tokigalabanja. Kale nno waliwo abalowooza nti bwe tuba nga tufunye obulokozi obw'obuwa kituggyako obuvunaanyizibwa obw'okubeera abeggonjebwa oba abagonda, abagonvu, abeetoowaze, abagondera ebiragiro n'amateeka ga Katonda.
kyenjagala okutegeeza nti bw'okkiriza mu Yesu Kristo obulokozi bubwo. Era bw'obanga olokoleddwa kirina ekyenjawulo kye kirina okukola mu bulamu bwo. Tosigala nga bw'okoze eki bw'obadde. Obulokozi butegeeza nti Yesu Kristo omukkiriza okubeera kitundu ku bulamu bwo, n'omukkiriza atandika okukola enkyukakyuka mu ggwe. Olwo ng'otegedde obulokozi kye ki era bufuuse ekitundu ku bulamu bwo gwe nange. Bw'obanga olokoleddwa tekitegeeza nti okubeera omwetowaze n'oweggonjebwa era omugonvu kyakyeyagalire. Tikiri mu kusalawo okwo, si kyakyeyagalire muganda wange mwannyinaze. Naye ate njagala ojjukire nti obugonvu si bwe butuwa obulokozi. Simanyi oba tukwatagana bulungi. Obulokozi bwabuwa. Naye bwe tubanga tulokoleddwa, Mukama waffe atufiiridde ku musaalaba okutulokola, atulokodde, tekitegeeza tituvuddeko obuvunaanyizibwa obw'okugondera Mukama waffe Yesu Kristo. Ojja kusooka olina okwebuuza ekibuuzo ekisooka, ye lwaki obulokozi bwajja? Obulokozi bwajja olw'okuba twayonoona. Era okwonoona kwaffe nga kulina okubeera nga tunalokolebwa, tulina okusasulira omutango. Era omutango ogwo gwe twalina okusasula bwe bulamu obwaffe. Yesu kyava ajja n'agamba nti kale omutango ogwo ŋŋenda gusasula, gwe obenga obulokozi obufunye bwaki bwabuwa. Naye kyayongera okugamba nti tekikuggyako buvunaanyizibwa bwa kubeera mugonvu era omwetowaze mu maaso ge. Kubanga ekiti kyenkugambye ekireesesa obulokozi titwayonoona. Omwonoonyi alina kufa, alina kuzikirizibwa. Kale bw'abeerawo omuntu akusasulidde ebbanja, aye toddayo buzzi kusigala ng'okola biri ebikyamu, n'obeera nga ebbanja lyakuyambyeko omunyoomoola ekyo kyakukoledde. Kale nno kyetuva tubeera nga omuntu alokoleddwa ate aba mugonvu eri Mukama Katonda. Tetumuweereza era tetumugondera tulokolebwe, naye tumuweereza era tumugondera lwa kwagala. Tumuweereza lwaki? Lwa kwagala. Naye ekikulu kya byonna kye kino, tokulembezanga. Baali balabye ku magaali, biraba mu firimu, abantu edda entambula gye baalinanga kwe kubeera n'eggaali erisikibwa ki? Embalaasi. Abalala nga balina amagaali agasikibwa ki? Agasikibwa endaawo. Kakati gwe oli ayinza n'okwewuunya ng'okutta eggaali nga lyate lyerisika ente oba lyerisika embalaasi. Waliwo ekikulembera kinnaakyo, ndokoleddwa kati kaŋŋonde. Sinze kugonda nsobole okukola ki? Okulokolebwa. Eyo si y'enkola yaki? Ya Katonda. Obugonvu bujja olw'okuba tusiimye ekyo Yesu Kristo kye yatukolera ku musalaba gwa Golgotha. Obulokozi abantu tubuzibuwaza nnyo, ne tubutuusa ne ku nnyambala. Nti olaba ennyambala y'omuntu oyo, omuntu oyo ennyambala yeeteraga nti tayinza kulokolebwa ng'ayambala bw'atyo. Awo ne mubalemesa n'okujja mu kkanisa olw'ebigambo byammwe ebyo obulokozi, nti omuntu oyo tayinza kulokolebwa mutamiivu. Tayinza kulokolebwa mutamiivu. Oyo tayinza kulokolebwa mwenzi. Tayinza kulokolebwa muki? Nga ky'olinga ky'otegeeza nti omuntu okusobola okulokolebwa alina okuba nga asoose kulekayo biki? Asoose kulekayo biri. Naye ekikulu kya byonna kye njagala tutegeere enkyene eya leero nti omuntu
alokolebwa kuva mu kibi kyabaddemu. Kati olwo olw'okuba ategedde nti alokoleddwa n'akkiriza Yesu afugire mu ye n'atandika Yesu yennyini okuyita mu Mwoyo Omutukuvu n'atandika okukola enkyukakyuka mu bulamu bwo gwe nange. Engeri eri emu yokka mwe tufunira obulokozi kwe kukkiriza ssaddaaka ya Yesu Kristo gye yawaayo ng'omutango ku musalaba gwa Golgotha. Bino ne biryoka bijja ebirala eby'okubeera abagonvu. Bannaye ennyambala tulemesa bannaffe, ennyambala endya biki. Njagala weefumiitirize. Yesu yagamba nti najja okulokola, omusawo tajja eri abalamu, naye yajja okukola ki? Okulokola aboonoonyi, sawa abakoze eki? Abatuukiridde. Kale oba munno mwenzi, oyo Yesu gwe yakola ki? Gwe yakimu okulokola. Gwe weetwale nti otuukiridde, teweetaaga ki? Teweetaaga kuyambibwa. Naye oli mukkirize, yaayitewo afune obulokozi, ataasibwe embeera yaki? Y'ekibi. Tozibwaza bulamu bwa banno obateekako embeera nti gwe oyambala bw'oti tosobola kulokolebwa. Yesu yafa oyo asobole okukyusa ku nnyambala, si ye kukyusa ku nnyambala alyoke afune obulokozi, si ye kulekayo bwenzi alyoke afune obulokozi, naye afune obulokozi akyuse mu mbeera zaki? Mukama akyuse ku mbeera z'obulamu bwe. Tozibwaza bulamu bwa muntu yenna. Obukristaayo obulokozi si buzibu ng'akabokisi ka Rubiki. Engeri etufunyisa obulokozi eri emu yokka, si nzibu, kwe okukkiriza nti Yesu anfiiriridde nze ndokolebwe okuva mu mpeera y'ekibi, kwe kufa. Kale bw'okkiriza kirimu embeera y'okuweerayo ddala obulamu, okweweerayo ddala mu mikono gy'ani? Gya Yesu Kristo abeere omulokozi wo. Newankubadde waliyo engeri eziwerera ddala 43 ng'ogasseeko 018 ez'okupangamu akabokisi ka Rubiki. Obulokozi bulina engeri emu. Kkiriza bukkiriza Yesu Kristo mu mazima, kigenda kuwa obulokozi, ate oluvannyuma lw'ekyo kikyuse obulamu bwo bukulembere okutuusa mu butaleggwaawo. Nga tukomekereza ekyokuyiga kyaffe ekyenkyeene eyaleero, gwe muganda wange mwannyinaze, ebintu bye njagala bye nalondobyemu nga njagala obyetwalire, okimanye nti obulokozi bubwo wabufuna bwabuwa, naye kyenkusaba tobukola ki? Ekisooka tobugalabanja. Olina ekikusuubirwamu, kwe kukkiriza Yesu Kristo akukyuse ofuuke ekitonde ekijja. Obulokozi si buzibu, engeri eriki emu, kukkiriza ki? Yesu Kristo. Tewabaawo akulimbalimba tikyusa engoye olw'ofuuse omulokole, lekayo obwenzi ofuuse omulokole. Lokoka, kkiriza Yesu Kristo afugire mu bulamu bwo, olyoke okole ki? Olyoke ofune enkyuka. Omuntu ne bwajja mu kkanisa ng'agangayidde, tomanya ani amuleese. Malayika wa Katonda, Omwoyo wa Katonda akoze ku mutima gwe, kwolwo lw'anaawulira ekigambo kya Katonda kye kinaamulokola. Tomulemesa kujja wali Yesu. Newankubadde omumanyi nti nasuze mu bwenzi, ndi malaaya, olwaliro nzize mu kkanisa, ndeka Yesu Kristo y'amanyi gyanzije, obulokozi obuwo ajja bufuna. Newankubadde obulokozi bufuliddwa bwangu, tekitegeeza nti tulekeraawo okubeera abeetoowaze era abagonvu eri Yesu. Bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo, ate kitwanguyira okubeera abagonvu, kubanga gw'oyagala omukolera byakola ki? Byayagala. Bwanga olina omukwano gwo oba mukyalawo alina byayagala omukolere, biraga nti omwagala. Kale byonna bye tuba tukola kati tetubikola tulokolebwe, tubikola olw'okuba Yesu tumukola ki? Tumwagala. Ekyokuna, obugonvu si bwe bukuwa obulokozi.
obugonvu si bwe butuwa obulokozi. Obulokozi nabagambye dda bwabuwa. Ekisembayo obulokozi bw'okkiriza okulokolebwa n'okkiriza Yesu Kristo kituwa eddembe ate nekikola ki kituwa otufuniramu obulokozi tukkiriza Yesu ne tufuna obulokozi naye obulokozi obwo butuwa obulamu obulungi obugenda tukulembera okuyingira mu butaliggwaawo. Atakkiriza tasobola kulokolebwa era tasobola kufuna bulamu butakola ki butaliggwaawo ate nga ffenna kyetukola ki kyetuyayaanira. Mukama omulungi atubeere tuleme kutya kujja eri Yesu kubanga ekkubo lyatukubidde liri lirimu eritutuusa mu bulokovu kwe kumukkiriza. Twabeerayo omuntu yenna akulemesa muganda wange mwennyinaze nti olw'okuba oli mukyafu oba oli ki oba oli mutamiivu oli ki. Obutamiivu si kirungi naye ekyo tekikulemesa kujja eri Yesu asobole okukulokola. Kale n'olw'ebigambo ebyo njagala twewonge mu mikono gya Mukama waffe Yesu Kristo nga nsooka kwebaza webale kufisawo budde kutandika lunaku na Yesu. Mukama akikwereko omukisa. Kale katusabe. Mukama nkwebaza enkyene ya leero tuwadde omukisa okubaako ne bye tuyiga n'okugabana ne muganda wange mwennyinaze ali ku ludda luli. Kkirizayo Mukama ebigambo ebigabiddwa bifuuke ekitundu ku bulamu bwaffe. Tukwesige n'obulamu bwaffe nti ne tuba tugudde w'oli otusitula otulokole okuva mu kibi. Kekibi kireme otufugira mu bulamu bwaffe. Katuleme okuziwaza obukristaayo n'obulokozi eri bannaffe. Tubeere abawanguzi okuyita mu lunaku luno. Katulabe omukono gwo mu nteekateeka zaffe kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama atubeere tulabagane olunaku olw'enkya. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.